okwagalana n'okugabana akatono ke tulina mu mwezi guno ogw'ekisibo ogw'omukisa omwezi omutukuvu, naye ate n'okusaba Katonda bye twagala. Bannange, nsaba Katonda akkirize eggwanga lyaffe libeere awo we twesunga libeere. Olunaku olwaleero Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asiibuludde abaddu ba Allah Abayisiraamu mu maka ge e Magere. Bano beebazizza nnyo olw'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kyakoze okudduukirira abaddu ba Allah n'abasiibulula, era ne basaba Mukama amwongere empeera era amukwatireko asobole okutuukiriza ebiruubirirwa bye eby'okulembera eggwanga lyattu Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bubaka bwe bw'abadde ng'asiibulula abasiraamu bano asabye okunywereranga ku mazima, obuteetiiririra n'okunywerera ku mulamwa ogw'okukyusa ensi yaabwe, kubanga mu ggwanga Uganda okubeera omusiraamu kwafuuka musango ng'abasiraamu be basinga okuyigganyizibwa. Tukirabako ku baana abazze bawambibwa n'abakyali mu makomera ewatali nsonga ebavunaanyisa. Abasinga obungi bavunaanibwa olwakubanga basiraamu, ate abalala bavunaanibwa olwakubeera nti bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono abakuutidde okusigala ku mazima, bamanye ekituufu era beekwase Allah abayambe basobole okuwangula okuva mu mbeera gye balimu, bafune obukulembeze obulungi obunaategeera buli eddiini ya buli muntu nga temuli kusosola nti ono musiraamu tuba tulina omuyigganya, ono wa ddiini weeti aba alina okuyigganyizibwa. Ono asembeza abagenyi be era n'abagabula ekyeggulo ne baliira wamu ng'akabonero akalaga obwa Sseruganda, era nabo ne batendereza nnyo ne bagamba omukulembeze omulungi bw'ati olwawo okumusanga ng'alowooza ku bantu be. Ne batuula ne balyamu bonna ekyeggulo, kubanga abamu ayinza obbayita nti mulyemu ekyeggulo oba munywemu akacyayi ng'alina ensonga z'abayise okuteesa nammwe ezimuyamba nga ye omuntu. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye takola nti nno mpisa abantu bano tunyumyemu ku bintu ebintwala mu maaso nga nze omuntu, wabula kuba kusiima kwe just ng'ensonga enkulu kunyumya ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso, so si kunyumya ku nsonga ezitwala ye omuntu ssekinnoomu mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze ayagaliza ensi ye, ye mukulembeze alumirirwa buli muntu, ye mukulembeze awa buli muntu ekitiibwa nga tasosoddemu ddiini, tasosoddemu mawanga, tayawudde mukulu ku muto, wabula okubeera nti ekibagatta kimu mwenna muli bannayuganda. Ssebo tukwagaliza buwanguzi, tusaba Mukama Katonda akwatireko otuukirize ebiruubirirwa byo, ate naffe tulabe ku bukulembeze bwo era tubwenyumiririzeemu, kubanga buli muntu alabyeko ku bikolwa by'omwami ono Robert Kyagulanyi Ssentamu alabira ddala nti ye mukulembeze Uganda gwerindiridde, ate era omweteefuteefu okugitwala mu maaso. Ku lunaku luno mukadde wange Supreme Mufti nkakasa naawe okimanyi n'abakwetoolodde bamanyi ennaku abasiraamu gye bayitamu. Si basiraamu bokka n'abantu abalala, naye ate abasiraamu munnange kiringa we waabeeranga okusosola mu langi e South Africa ng'abayindi babayisawo bubi, naye nga bwe bamusiba mukomera ye bamukkiriza okwambala empale empanvu, naye ng'omuddugavu tokkirizibwa yadde okwambala empale empanvu. Omuyindi bwe baba bamuteebereza nti yeekalakasiza, gw'omuddugavu guba gwakusinze dda. Ne mu Uganda bwe kiri mukadde wange, twenyigirizibwa ffenna, naye abaana bonna be bawambyeko ne babata bajja kubuulira nti wansi eyo mu Seemaayi wajjudde abaana basiraamu. Era bwe kituuka essaawa ey'okusaala oyinza okulowooza abasibe bonna basiraamu. Abaana basibwa kubanga basiraamu, kuba abasiraamu mulina eddiini eri strong, mulina eddiini eri strong, era abasiraamu babatya nnyo kubanga temujja kulimbibwa mangu. So njagala ku lunaku luno nga tusiibulukuka okugatta eddoboozi lyange ku maloboozi amangi agayayanira eddembe ly'abasiraamu mu Uganda muno. Okuba omusiraamu si musango. Abantu batulugunyizibwa, bagibwamu enjala. Abaana bafe aba NUP babakwata ng'oli wa NUP kiba kiwunye, ate bwe yongerako ekiranga oli musiraamu oba oli mu buzibu bw'amaanyi.
So ffe nga NUP tukkiriza nti omuntu eddiini yonna gy'avaamu, eggwanga lyonna ly'avaamu aba n'eddembe lyerimu ne munne, aba entitled ku ddembe ly'obuntu lyerimu n'ow'eddiini endala yonna yonna. Era tuyimirira wamu n'abasiraamu n'abantu bonna bonna abanyigirizibwa. Mukadde wange sijja kulemwa kuyisaawo nti ng'ojjeko ebinyiga abasiraamu bokka, waliwo ebinyiga bannayuganda bonna, ate mwana atto nga binyiga n'abo abawagira nakyemalira. Walabye ebuvuddeko nga emu ku sikando ennyingi ezigenda maaso bwe bubbi obugenda maaso. Mukadde wange abantu bangi nnyo 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 batya okwogera ku bubbi buno kubanga abukulira ye Mwami Museveni yennyini. Ababbi abanene tabakwata, basibye minisita gwe bayita Kituutu, naye nga mu babbi abo ssebo oyo gwe basibye si yasinga okugabana. Ne vice president naye mubbi naye yabba amabaati, ne prime minister Nabbanja Mwanyinaze naye mubbi Kondo yabba amabaati, ne speaker wa parliament naye mubbi yabba amabaati, ne minisita ayina okuba nga yakwatisa empisa n'obuntubulamu naye mubbi. So weesanga mukadde wange weesanga nga bonna bonna babbi, naye era ng'ekituufu kiri nti obubbi n'obukenuzi ge mafuta agatambuza gavumenti ya Mwami Museveni, kubanga amakinga sure buli akola naye akola omusango asobole omukozesa ebyo bitasaana nga talina moral authority emugambako. Ebyo tubyogerako, twongera maaso byogerako, era nsaba otuuse obubaka bwaffe eri abasiraamu bonna bonna nti ffe nga tuli mu gavumenti ate nga ekiseera tikigenda kubeera kyawala, ebyo byonna byonna bijja kuba lufumu. Maliriza nga makowoola baganda bange mwenna abasiraamu nti tewali kya bugagga nga mazima, ate amazima tebagenda gabawa buwi mwe mugenda oggeewa, tebagenda bawa permission kwogera ku kituufu. Meya akyogeddeko wano nti waliwo ebintu ebimu ng'abakadde baffe baasiika nga tebabyogerako, naye buli we tusirika bannaffe baba bavundirayo, boogera ne ku bateralisi abakwatibwa nabo baboogerako, kubanga amateeka gaffe gagamba nti omuntu waba tanasalibwa musango obanga tanagukkiriza abeera innocent, naye abantu bangi nnyo batya okwogera ku bantu abo naddala nga basiraamu. Tulina muganda waffe basebo ne bannyabo bamuyita Gaddafi Mugumya. Gaddafi Mugumya yawambibwa, abaana be bawambye ne batuuka mu CMI babuddeyo ne batugamba Gaddafi gyali bamukubakuba, amagye geeganira ddala Gaddafi, naye nga Gaddafi bamuwamba ensi yonna eraba. Amagye ge gamu ge gaali geeganye muganda waffe gwe bayita Jamshid Kavuma okumala omwezi mulamba, kubanga baali bamukubye essasi mu kugulu nga bakyamujanjaba asobole okudda nga bayinza omwegaana. Ge magye ge gamu agasindika minisita n'agenda mu parliament n'agamba bankutte n'emmundu ng'ate basoose kunneegaana nti bamanyi gyendi. So baganda baffe bangi nnyo 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 bali eyo babonaabona. Nsaba eddoboozi lino lyongere okusituka. Gaddafi ayinza okufiira eyo kubanga bakyagenda mu maaso omwegaana, naye singa eddoboozi liyimuka buli wamu Gaddafi ajja kusigala nga mulamu nga Jamshid Kavuma bw'ali. Nze ndi wano njogera nammwe kubanga temwasirika bannange. Abayimbi mwavaayo ne muyimba ennyimba, abakulu ne muvaayo ne mwogera, kwe kuba nti ndi wano. Kyuvola nange nyina ebbanja, nyina okumakinga sure Gaddafi gyali amanya nti tukyamujjukira, tumanyi bamuwambira bwerere, tumanyi talina musango, tumanyi abo abamuwamba be balina omusango, era twagala Gaddafi ne banne ba political prisoners abalala bonna bateebwe kubanga tebalina musango.